Simula okujjo nga nze mukwatidde onabeera onaafiira obufiizi naye ng'ate bamugobawo dda kati bamala okukwata president n'ekibiina ne bakibaaninga mmwe ne musigala nga mulina obusungu balyoke bagende nti kati Salonga Mulenge yazze tuli pulezidenti Baganda. That is the last plan or the last resort plan gye balina Yoseri ne banne kati njabiza sigwado zina buno buzina buno bwekibaluma sigwado buzina kazina kaluwakko kaluwa kazina buno kaluwakko kazina yangu budde tulina butono nnyo kaluwa kazina kaluwa bwoba tojjanga ngenda ku kirala mukulu kaluwa kazina kasitanka balaze manyo okubeera mufo kakano kanso kenzijemu eddoboozi kana akazina bwe yaddazina nga babaza omuzanyo bamanyi nti ensi tegumanyi kati yenga azina obuzina obw'ekirogo ng'amanyi tetusobola kufuna information ekwatagana ku pulaani ye oyo Gamulenge gy'omulaba alina n'abagoberezi bali awo bonna balengera amannyo gali kungulu balinganga embuzi esabalaavu kuba naye agatisse teri muganda atikka mannyo bw'atyo ng'atunuza amannyo omuganda ng'atunuza amannyo bw'atyo atyo kizibu osanga Simailo y'omuganda ng'amannyo gali kungulu bwe gato gasesa g'atunuza bw'atyo Ogalaba kati mukulu bampita naddibanga Promax extra kati ndibaza olwaleero enseetegedde mujja kifuwa nga mukizza munda olwaleero kale awo tuvudde katugende ku kirala kati ekizibu ekiriwo kirirudda wekiva waawano ekizibu ekiva waawano according to my reliable sources president yakagamba bajja bamukwata enfunda mmeka mumpandiikire wano president yakajja bamukwata enfunda mmeka wandiika wano wandikawo president yakalagira bajja bamukwata enfunda mmeka president okwata bali ba Edi Mutubani mujje mukwate nze temumanyi gyensula yakabaga emirundi emeka yakabagamba enfunda ezisukka mu mukaaga diddigi gwoba oyagala mujje mukwate nze lwaki Didigi ekibadde kimuwandiisa ku mitimbagano ekyo kubadde kusuula Jjinja mu Kisaka kumanya ki ekifaayo mu nnaku 3 emabega Didigi wamala okuwandiika nti amugontu anytime Lunyankole lesson is road into Kabobi Yoseri Tibahabura Nyandwe alina omwami gwe yalonda atula ku lukiiko lwa United Nations in New York bamuyita Ambassador Adonia Ayebale is a Ugandan permanent representative at the United Nations Assembly in New York mwena mumanyi nkiddamu yo oli magodogodo munyarwanda mwati waliwo magodogodo muzaire yavuga nga pikipiki katono magodogodo tuswigiri Didigi drinking general oba jende kale modified general wero code defense na wandi kantu Lunyankole Rosary loading I'm going to arrest Kabobi abazungu babisoma kati Yoseri yabadde ali awo after those tweets ambassador Yoseri gwe yasindika okumuli present oba okumukiikirira mu United Nations New York Assembly n'abawandiikira ebbaluwa mukwatadde n'essimu n'abagamba temugeza ne mwetantala okukwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mumuleke
The moment you arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine, everything will be in the state of Kwagamaya. Our embassies are going to be closed. Our businesses are going to be frozen. Our accounts and properties are going to be frozen. Leave the man to be. Leave the guy alone. Na ye ngabo mumanyi. Sell a cow and educate a cow. Sell bihogo and educate bihogo. Sell rugaju and educate rugaju. Bategera mu wicho lunaku wakutana akawungezi nga bavuga emmotoka bagenda ku farm. Still basobola okikola ne bamukwata. Kubanga mbo bayina emmundu. Aba sero bihogo and educate bihogo oba sero rugaju and educate rugaju bategera olunaku olw'iki wakutana nga bavuga emmotoka bagenda kulambula nte zaabwe. Nabazanyidde video. Here watching but nabazanyidde video Yoseri nga ayogera ku corruption na amini. Yoseri yabagambye atya. Wulira otegere nti bategeera nga bali mu nte zaabwe. Because we are still lucky. No, wait a minute. Kanka badisugule okotegere kyembagamba nti bano bategeeranga nti wulira. Because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my cow, it's a problem for you. I follow you. Basereze gwanga ne bazimbamu ebizimbe wote basute I doesn't care. Naye baka yanako babba ibihogo yebba rugaji ajja kugobera ne Montana ajja kukimayo. Bebo somo si babiri yeye ndowooza yawe. Mutegedde bulungi nnyo kati. Adonia ayebali yabagambye don't dare arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu you will cause catastrophe in Uganda. But mumanyi ba dictator nendowooza yawe naddala ono bo ba risk takers they risk ate jjukira bali mu evening age bali mu overstay basobola okugezesa ne mu kugezesa wano wenda bagambidde nakoze positive sala Mr. President Kansubireeti kwoli kuno abantu bangi tebamanyi kye bayita war bus bo manyi nti waliko mu war bus ya president enkadde war bus va ku eno security team war bus ng'oyagala ensi report on duty yesawa twagala kulaga ko bachaliba bobango manyiko wali mu war bus abamanyi war bus mugimanyi mwenna abatone nnyo si buli muntu amanyi war bus report on duty era ngenda kusaba bana bonna bayina omutima omanyi Museveni bumukwata edi mutwe ne mukwata wa mutwe ne mukwata kirewo kivumbi ne mukwata mumuloza nti abaana abayina okwagala kwa struggle bawedde abasobola okulwana gye bali gomanya application eziri wa president njala kukuuma ng'ate abaana baddala kati buli yali mu wo basi ng'okyaliyo ng'okyali kakole jangu noba toliranye president wabula ng'oli sakodi mu sako ya president ng'oli waddala please report on duty tukoya akamanyiiro boba wali mu basi ng'okyali kakole please report on duty tukoya akamanyiiro kati gwe diddigi drinking general mukwate huyo mutwale first and foremost omuntu bwabanga alidde emmere ye olye emmere bwattu ng'ekintu kyopakira mu lubuto tomanyi repercussions zigenda kuva mu lubuto muno wootegerera nti n'olubuto lusafalinga indya gye tulyamu kwe kutandika olubuto tutandika okuba obugoma kati olubuto lukuba obugoma kiki ekiddako kugenda mukamugwanyu butuka mukwamaga n'olyoka otokomoka mukwomugwanyu n'okubirenga mukwomugwanyu nawe wennyini ntonaga mmere gye nalidde storage nawe kenyini otuka mukamugwanyu ng'otandika ng'olinga zino emmotoka ziguzani zisubalu ng'obaluka balukira mukamugwanyu emmere gye nalidde singa abadde erikawo indication nti bwenjirya ngenda kubalukira mukamugwanyu nalibadde sigirya kati ye situation Museveni gy'alimu
bali mu kunyiganyiga bapakira buli kimwe kibapakira ne repercussions tebanazirabako bajja zirabako nga bayigira kamugwanya speed nga balukira mu kamugwanya nga ekisozi za sumba negwe bolya tobalirira lubuto lugenda consuminga lutya lugenda containinga lutya ebintu byolya gwolya buli olidde fene olidde amandazi olidde empafu olidde amajama fumbo olidde ebinyeebwa konyoledde yogati ovudda onywedde omukombooti ozze waka oba oli ngo kati yebera bana basajja gye balimu tebakimanye kati mukufe tetulina buzibi mumukwate mumutwale gye mwagala mutulugunye mujja kikakasa nti ensi nkoowo in fact ife tugamba protestant tetwagala nakutuukayo tetwagala nakutuukayo mutuyambe tetwagala kutuukayo mumukwate tetwagala nakutuuka yeeyo gwe olowooza kansoka kubuza ekibuuzo kimu Yoseeri gwe olowooza bewazalawo abaana okusirika si bantu bategeera bamanyi n'abaana bo gye bali lwaki basirise they know they are waiting for right time nakiro bwe kiri abantu balinze right time ate bamanyi so abo tumala okuvaawo tugende wano katugende wano mwenna abasoma ebyafaayo bya French Revolution mujjukira nnyo kabaka Lewis owe-16 kabaka Lewis owe-16 mu ggwanga lya Bufalansa mu kyasa ekye-14 kabaka Lewis yali tayagala bantu bamubuuza bibuuzo oba enjala ebaluma oba koti nga tayagala muntu amuwakanya kabaka Lewis yakwatanga buli muntu yenna eyavangayo mu criticizinga n'okwogera ekituufu era n'abasibira mu makomera mu kkomera limwe lyalira ekyewuunyo lyekkomera erisangwa mu kibuga pali ekya Bufalansa naye essaawa zino ekkomerero wasibira abantu abo n'abatulugunya n'abaliisa akakanja ne bafanga enjala ne bafanga ebirwadde by'enjawulo weewuunye nti okwetoloola ekkomerero lyonna kati bakubirawo bivulu nyimba ku street bantu bakolerawo biki byonna ebyetagisa okukolerawo mu bifaananyi bye bino wano wammanga anti-corporate munange eyo na lyali komera kabaka Louis owe-16 we yasibiranga Abafalansa bamukriticizinga okubatta okukola buli kimu ng'atulugunya awamba atta buli kimu essaawa zino bantu bayitawo bakola buli kimu ekyetaagisa yoyo kabaka Louis abasinga bibino ku byasigalira ekkomera eryo kati kijjukizo ku bifunfugu ebyaliwo ku kkomera eryo kati bifunfugu kabaka Lewis we yakoleranga emirimu gye egy'okutulugunya n'okutta abantu mu ggwanga lya Bufalansa we yakoleranga effujjo lye ey'okutta abantu kati byonna bifunfugu mwenna abantu abawangala France kino mukimanyi Museveni ozimbye amakomera agawamba buli mwana wa nkyukakyuka dye eddoboozi okwogera ku nsonga ezo nga kabaka Louis bwe yakolanga naye time egenda tuuka sitole ya kabaka Louis mpanvu wawula abantu Abafalansa beyanyigirizanga betemyangako abasobola okudduka ne bawangangukira mu nsi ez'omulirwano muli Bungereza n'endala zino Germany, Portugal, wawa gye basinziranga okukola network okulwanyisa Ssekabaka Louis nga begattiddwako n'abaali ku bwabo bwe Bufalansa bakuŋŋaana omulundi gumu nga beekyaye Kabaka Louis yali alina abakuumi ng'alina buli kimu ye kennyini yatula mu mbalaasi mu kigaali ne yeevuga bamukwatira mu nnimiro za nnyaanya ng'atolontoka agenda ng'adduka ng'abantu bakooye ekifo kyennyini we yateekanga abantu n'abasalako emitwe we bateeka Louis Kabaka Louis
naye bamutemako omutwe gwe ne bagulembeka. Revolution ya Bufaransa yatandikira nakati olwali kyovula nti Bufaransa tekyoliyo musime polisi wegundi wa Kabaka bw'Egindi. Kabaka Louis ko bwakoma olw'effugabbi lyoli mukolesa olwaleero. Story sura gibasomera ne kugola Moses kweri n'abayo basoma history kweri. Olwaleero ozimbe kitalya. Oyina luzira, oyina singo, oyina sango be, oyina amalu amakomera gozimbye yo ekayunga. Mutabani wo no gundi ayina makomera agage mu njuye, muyina safe house, muyina buli wamu tulugunya muwamba abantu. Tani mwegenda tuka mudduke nga teri abakutte nako, mufuuko olugero nga tewali muntu atasobola bogerako. Olwaliro Kyagulanyi akuyamba buyambi okugamba nti you are making a mistake to kidnap and to torture people. During the Bottomless regime, Amin's regime, there wasn't anybody who can tell Amin Obot that they are making mistakes, because nothing they knew about that public can go against them. Little they didn't know that it was Museveni who was doing those things of kidnapping and torturing people. It's now evident that the public has just to discover that Museveni was behind the kidnaps and the torture of Ugandans during the previous regimes. Right now, it is evident that he had exposed himself in the acts of kidnapping and torturing innocent Ugandans. Time is going to come. There is not even a single person in your family, even those NRM supporters, they won't stand on your side defending you, because they know that they can't speak against you. Those who can come out to speak against you, you kidnap them or you torture. In fact, we just help you to direct you that whatever you are doing is wrong. No yagalo no nyigundi omwabo mutte gundi omukwato mutulugunye tekijja koma, toli imoto, regime yo toli imoto. Right now, okozesa ensimbi z'omusolo eziri mu sirivu to silence each and every person. Mu Buganda omwaffe mwe musibuka ebikolobero bikoleddwa ku regime zonna, okutta Abaganda, okutta abakulembeze ab'ennono n'okusula buli kimu ekyetaagisa. N'olwaliro kyokoze otadde enkwezengeze Mengo, zisimbye enkanda, zisasudde buli muntu okusirika aleme kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Naye ng'ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka, olw'eba nawaabo mwana wange bagenda kuzzaako we gwe basirisizza. Era singa tunaasirika okwogera nga bigenda maaso, ani agenda aveeyo ayogere ku nsonga zino? Essaawa zino osirise enkyokusi eri abatannakuta. Naye nga si kyekikulu. Ekikulu ekibi kyogerwako, ne Bayibuli ekugamba nti ekibi kyogereko, watasobola kyogerako kijjeewo n'omukono nkisuule. Bw'obanga mulina amannya ag'eddiini nga mwalayizibwa ne musoma, kiki ekikutulugunyisa abaana b'abantu abaga nti this is wrong? Why do you have to kidnap people and you torture people? If you are not ready to contest with anyone, just abolish elections. Period. Abolish the parliament. Period. That is taxpayer. That is a wastage of taxpayers' money. Ne parliament jijewo. Ogenda kuyisa UPDF amendment bill. Esao court martial. Then that means n'ekitongole ekiramuzi kijjewo kubanga kigenda kuba tekikyalina makulu. Ofuge kalamba nga teri akunyega. Era teri agenda kubuuza nti kino kiri bwekiti accountability ya sente. No one. Because ojja kuba ofugira ku mateeka ago ng'omuntu akafuga famire yo. Nebino ebyetaaga public involvement. Oh, the involvement of indigenous Uganda. If you can't accept their rights, then please, jawo kulonda, jawo koti ya bulijjo, otekewo y'amagye, anti oliwo amagye, mutte mutulugunye mpaka abaagala balisituka. Naye kitali ekyo, nga okyagamba nti otekawo democracy ow'okulonda, nga tetuyagala bakufuganya, that means anytime anywhere ogenda funa obuzibu, n'abaana bonna b'ozadde basukka mu 130 bajja kifeesingako. Muddeyo musome revolution ya Bufaransa eya Kabaka Louis, mujja tegeera nti bano abantu balina ekintu kyekimu in common, nebeerabira nti obudde kibayita obudde butuuse. Mwandibadde temutwepanka konda kunoonya adde comrade nyini ayogera ensonga. Lwaki? Wavudde wongo otamidde, nkugambe gundi otamidde, gundi tewanaabye maaso, gundi owunya. Accept that. Nkugamba okuwamba abantu kibi, ate oyagala kunnoonya onzite.
Fena tukimanyi constitution empandikira ganti abantu balina okuyita mu kulonda obukulembeze mu luvannyuma lwa myaka 5 gwatobba obululu ate bwogerako ngo bakwata batulugunya ossawo kwaki to avoid torture and kidnaps jawo byobufuzi okulonda kugibwewo wale uddeyo South Korea nga baga nti bakidnappings abantu babase oli kitaawe yateekawo system ng'ebyobufuzi teri kulonda period ne babeeramu ekyo ekisinde buli omu ame kyekyo period naffe kitwagala otubuulire n'ekyokuyita mu constitution okusasereza omusolo nga tumanyi abantu bana Uganda abasiru nga bo okulya nkozi bakubasingira eggwanga lyabwe ebyo tutugenda bikkiriza okitegedde bulungi nnyo wandibadde tokwata na mwana yenna kubanga we are the campus directors to your sins or to your crimes. You don't need to kidnap the bodyguards of Robert Kyagulanyi Ssentamu. You don't need to kidnap and torture the political figures and innocent Ugandans because you pretend that you are democratic, but you are not. Just come publicly and say there is no more elections. Tejja kuvuganya tujja kitegeera. Nebo bango okyateekawo kulonda kitegeere nti ejja kubeera opposition. Ne muggulu wali opposition tewali watali opposition. Ola ne mukazi wo n'abaana b'osasulya school fees ne b'oliisa. When you go roba gati daddy kino kisituufu. Daddy no penny wangulidde nkyama. Daddy basa agambye serete zaaweze. That's what we call oppose. Okitegeera ne mukazi wa gati amwami wange leero wano wakoze bubi. Kitegeeza nti opposition eri buli wamu bw'otayagala kulaba nti muntu bakutereeza eki kitegeeza tojja kutegeera kituufu kiriwo. Okyegatta ne Janet. Antu byogera kate ng'omusaaza buleswaka. Okyegatta ne Janet. Janet asula buziga waggulu. Wano ku mukolo mujja buzikulaga bantu ti mulina United wate mulina tewali. Mwayawukana dda lwaki wayenda Janet n'akumanya n'ateeka opposition ye mujja mu public just kulaga abantu ti muli man and woman nenga waliwo opposition mu family olwo mwayawukana dda ne Janet just mulaga kifaananyi timuli bafumbo kitegeeza ne mu family kenyini oyinamu opposition ne mu NRM oyinamu opposition olade mu Kereziya kati kansoke nkubabulire nekimutategeera eddini mu ntandikwa yalina kubeera egi nkiddamu mpuliriza bulungi eddini mu ntandikwa yalina kubeera egi nga ffenna tusinza Mukama Katonda nkiddamu eddiini ffenna twalina kubeera n'eddiini egi kubanga ffenna tusinza Mukama ani Katonda naye olw'ebikolwa ebyakolebwanga abantu abo buli muntu yadda kino si kituufu ona buli muntu alina engeri gy'akyusamu okusinziira ku ndaba y'ebintu naga kino tekijja kukola kantandikewo. That's what we call opposition. That's how nti amadini bwe geetondekawo ne gajja ne gatandika okwala naye nga ffenna tulipootinga ku muntu ogwo bamuyita Katonda basira muyita Allah. That means nti ne mu ddiini Katonda tulina nti ne mu buwangiro waffe obutonde era tulinamu opposition. Ontegera bulungi katosobola gamba nti oyagala opposition tekisoboka ate tosobola kutta opposition n'obamala tosobola kubanga opposition babeera n'abaana bammwe basoma n'abaana bammwe basoma ne bazzukulu bo ojja omwana akibalama kati bw'abanga asoma omusomero n'abazzukulu bo ogenda mugamba kyalega nti jjajjawo yatta taata wange yatta jjajja wange. It is going to be a continuous hatred egenda kubeerawo. Yes abamu bali mu America bali Canada bannayuganda gye bali bamanyi muzzukulu wa Museveni oyo taata we yali kijambye oyo mutabani wa eyo taata we yali oyo muwala Janet bo baali batemu olwo mutabani wa Musezani tutuwa oyo yatundanga ensigo n'atunda ebiwoowo n'obutaago byonna n'abitunda oyo yali mutabani wa bonna bigenda kuvanga bijje ku mmeeza nga tokyana kyogenda kikola. Kitegeera bulungi katukutegeeza ebigo bino bitegeere bulungi nnyo tewali watali opposition. Kye mulina okukola kiri ekintu kimu accept gwe singa mukola ebintu bye tugamba wano mulekerawo okukidnappinga abaana mulekerawo okutta abantu okubba obululu mulebe tunaleekaana mukole enguudo muzimbe amasomero muzimbe amalwaliro muteekewo emirimu mulebe tunadamu tugenda bakayanya
n'okulonda mukulekenga akakiiko kali independent ngebasaba n'amateeka mwagaana mukola byemwe then kati gwe musiri gwambadde uniform gwalagira genda okwate Kyagulanyi otegera lunaku ki gwabega Kyagulanyi otegera lunaku ki nawe asindika information mbale ba Kyagulanyi otegera lunaku ki tokimanyi nti mu system yo mbega bambega nene bamubeererako omwamubega bakusindika obega Kyagulanyi waliwo akubega oba wagenze wa Kyagulanyi era bwakulanga ova wa Kyagulanyi ng'alipotinge wa mukamenti kati avudde wa Kyagulanyi kati agenze wano era bwomala okukola ebaagala nga bakutta mbega bamubega ne mutabani wa mbega bambega nembega abega mutabani we ye system kubanga mutambiza emitwe emikalu njera kubuuza abantu bameka bafudde mu NRM mu NRM mwenyi mu kibiina bantu bafika bafudde mu ministries za NRM mu system ya NRM bambega meka badda bamanyi mu government bafudde abasirikale bamanyi bafudde lwaki bafa Museveni kenyini abetera kubanga mazofuna information nti bakyuka obwongo kati nkuddamu kugamba Museveni lekera okuwamba abantu ati tujja kufaafakana naawe ekya Ssekabaka Louis mugende mukinonyerezeeko saagala bamalira budde mbalaze bifaananyi agamu ku gaali amakomera ag'ettabbu na kino kye kimu ku byasigalyawo kati essaawa zimba bikuuma byafuuka bya bulambuzi okire bulungi nnyo kati aga amakomera gakitalya mwena mbadde ku NTV n'emikutu emirala omusajja asomye ennamba y'abasibe bali mu makomera nga bali mu excess jukira oyo mwaze okwogera ennamba zena zinfu tasobola kuwa namba ntuufu kuba zitiisa tasobola kuwa namba ntuufu kubanga ennamba ze balina zitiisa zimenya amateeka alina kuwa namba nfu kati ojja okutegeera katugeze ku nsonga endala mu bigambo by'amasomedde wali mu kwagala okukwata n'okumenyawo ekibiina kya National Platform n'okukwata president nabazanyidde akatambi ka Andrew Mwenda ng'ayogera kati kye baakoze ekyensobi nga bwe baga nti sell a cow and educate a cow sell olugaju and educate olugaju bo balowooza nti mu sisitimu y'omujenkaaga n'egyensanvu y'ekyakola one bakola single propaganda oba blackmail single line video ba statement ne bagisapplyinga mba propaganda list bwe bonna nga the same statement same message same meaning same direction gyeraga nkiddamu wali otuddekawo ne weebuuza yonebu etegeera etya nti essomero lyakopye wali okyebuuzizaako kasoke kwa muka sipologika waliwo ebuzizaako yunebu etegeera nti amasomero gakopye yunebu etegeera nti amasomero gakopye one bagenere bakebera essomero nga yunebu yasetinze ekibuuzo ng'abaana bonna balina same answer balina answer yemu ku question yemu empandika ya answer n'ensenka y'ebigambo yemu nga tekyuseemu kubanga oli aba yababbidde ebibuuzo answer nga bwe yagibawadde nga babbira ebibuuzo buli mbaata yaneti ewandika answer eyo nga buli nnyukuta we bawumuliza we bongererako we bakola ki buli answer nga tebagiwandiika tebakyusaamu bwetyo yunebu wekwata babbi ebibuuzo kitegedde bulungi nnyo edda twalinanga abaana mu ssomero nga bakoppa ng'asobola okukoppa mu paniki muulu n'akoppiramu n'erinnya ly'ogwakopye kati ne era twalinanga abaana mu ssomero batuuka mu paniki muulu ng'ayagala koppa awuli obudde mulesi naye nga nebyawandiika takyabitegeera kati n'atandika okuzuumu waliwo kimenti eriiso amaaso g'omuntu during the exams mu koppa amaaso gali mu zuumu amaaso gali mu koppa omuntu asobola okuzuuminga amaaso n'atula mu pepa n'azuumu n'asindika lenzi z'amaaso ne zigera mu lupapula kati n'akoppa kati mu paniki muulu n'asobola okukoppiramu erinnya ly'oli gwakoppa ekyo badde okimanyi nti during the examination time mulowooza kamera zokka zizina zoom omuntu atunda bwati n'azoominga eriiso nga akoppa gwakoppa ali mu disiki n'azoominga eriiso nga yala kubba ansa amaliriza n'erinnya alikoppeddemu kati ye NRM
bakoperamu n'amanya mwote museka bile ebintu bya ddala gwe oyagala otegera nti ensinzibu watulako ebibuuzo ya P7 ebya senior 4 bya senior 6 mutuuka ku ssomero saawa 2 saawa emu ng'ebibuuzo mugenda bitandika saawa 2 ne bakuba akale ne muyingira examination room mutulaku either waliba setting ng'ente mutulako abantu babiri oba mutulako omuntu omuwall nga mutudde ne babagabira empapula bagatokwatako ne bakuwa empapula enkalu ne bakuwa n'ekibuuzo kyo n'ekkalamu yo